Teebereza ng'ozukuse mu ttumbi kyokka n'ozuula nti emikono gy'ebbugumu egyabadde gikutte gifuuse omusota omunene ogukwezingiridde. Ekisenge nga kisirifu, ekitangaala ky'omwezi nga kiyita mu ddirisa ettono eryakasiisirako. N'ozibula amaaso mu mpolampola ng'omwami omulungi gwe weebase ku mabbali takyaliwo. Wabula nga waliwo omusota omunene ennyo ogukwezingiridde nga gukwekulukunyaako ku mubiri gwo, ng'ebisusunku byagwo ebya kiragala nga biyakayaka mu kitangaala eky'omwezi, ng'amaaso gaagwo aga zaabu tegatemya. Mwattu n'oyagala okukuba enduulu, n'oyagala okudduka, naye okutya nga kubbye eddoboozi lyo. Awo omusota omunene ne gwogera mu ddoboozi lye limu ery'obukkakkamu ery'omwami wo. Nanziri, saba totya. Omusajja gw'ayagala yafuuka atya ekitonde ekitiisa bwe kityo? Yali akolimiddwa oba yali yafumbirwa ekisolo ekinene okuva ku ntandikwa? Sigala nange okutuusa ku nkomerero. Tuwerabira to subscribe and to like this video. Edda ennyo mu kyalo ekisirifu munda mu Bwakabaka bwa Buganda waliyo omuwala ayitibwa Nanziri. Yayagalwa nnyo mu kyalo kyonna, si lwa bulungi bwe bwokka wabula olw'ekisa kye. Abakadde bateranga okugamba nti obulungi buzikirira naye omutima omulungi tegukaddiwa. Wadde kyali kityo, Nanziri yali agaanye buli musajja eyali amusabye omukono mu bufumbo. Abamu baali bagagga, abalala baali batabani b'abaami, naye tewali n'omu ku bo eyamukwatako ku mutima. Olw'akawungeezi akamu ng'enkuba etonnya, omuntu gwe baali batamanyi yatuuka ku kyalo. Enkuba yali etonnya nnyo ne kiba nti tewali yasobola kulaba maaso ge wansi w'ekyambalo eky'olugoye olwali lubisse ku mutwe gwe. Mu mpisa yasaba omukadde w'ekyalo obubudamu, era omukadde yamwaniriza awataali kulonzalonza. Kuba edda mu Buganda okumma omutambuze obudamu kyatwalibwa ng'ekintu ekiswaza. Enkeera ku makya omugenyi bwe yafuluma ebweru, buli mukazi ku kyalo yayimiriza bye yali akola, kuba yali mulungi mu ngeri etayinza kukkirizibwa. Amannya ge yali ayitibwa Kato. Mu wiiki ntono buli omu yali amwegomba. Yaddabirizanga ebikomera ebimenyese nga tasabiddwa, yayambanga abakadde okusitula enku. Mwattu ne Nanziri yeesanga ng'agudde mu mukwano. Ekyala kyonna kyajaganya Kato bwe yamusaba omukono mu bufumbo. Embaga yaabwe yamala ennaku 2. Eŋŋoma zaawulikika mu busozi, abakazi bayimba, abaana baasanyuka. Abakadde baabawa omukisa era buli omu yakkiriza nti bajja kubeera mu ssanyu. Buli omu okuggyako omuntu omu, omukazi omukadde ayitibwa Nampijja. Yatunuulira Kato n'obwegendereza ekiseera kyonna eky'okujaguza. Abagenyi bwe baali bategekera okugenda, yatambula mu mpola era mu kasirise ng'ayolekera Nanziri we yali. Yamukwata n'amunyweza nnyo omukono, olwo n'amukuba akaama akaleetera Nanziri okukankana. Muwala, bw'oba oyagala omwami wo tumugobereranga ng'omwezi gumaze okuvaayo. Nanziri nga tannamubuuza lwaki, omukazi omukadde yali abulidde mu bantu. Bw'atyo Nanziri yaseka mu bunkenke, mu mazima yeegamba nti nno yali nzikiriza y'edda. Wabula yali talina kirowoozo kyonna nti ebigambo ebyo mu bbanga ttono byandifuuka enjawulo wakati w'obulamu n'okufa. Emyezi egyasooka egy'obufumbo bwabwe gyajjula essanyu. Kato yali buli kimu omukazi ky'ayinza okusuubira. Yakola nnyo, yayagala nnyo Nanziri n'omutima gwe gwonna. Naye waaliwo ekintu kimu, buli mwezi omujjuvu ng'enjuba emaze okugwa, Kato yabulanga. Tiyawuliranga Nanziri gy'alaga, buli lwe yamubuuzanga yamunywegera mpola mu kyenyi, olwo n'amukuba akaama nti mukwano saba onneesige.
Era bulijjo yakomangawo ng'enjuba tennavaayo ng'ajjudde ebitoomi nga mukoowu. Oluusi ng'alina enkwagulo ezeewuunyisa ku mikono gye. Nanziri yayagala nnyo okumukkiririzaamu, naye buli mwezi okwagala okumanya mu ye kweyongera. Okutuusa lumu ku mwezi omujjuvu, Nanziri yasalawo ekyakyusa buli kimu. Yagamba nti ajja mugoberera. Bw'atyo yalinda okutuusa lwe yava mu nnyumba mu kasirise. Oluvannyuma n'amugoberera ng'ayita mu kibira ekizikivu. Gye baakoma okugenda ebuziba n'ekiro gye kyakoma okusirika. Tewaali binyonyi wadde ebiwuka. Okukomekkereza nga Kato ayimiridde wansi w'omuti gw'omuvire ogw'edda. Yatunula waggulu n'atunuulira omwezi ogwali guyakaayakana. Awo yatandika okuwoggana, si kuva mu bulumi bwokka naye okuva mu ntiisa. Omubiri gwe gwakyuka nnyo, engalo ze zeegatta wamu, amagulu ge ne gabula. Olususu lwe lwayawukana ng'enkumi n'enkumi z'ebisusunku eby'ekiragala ebibikka olususu lwe. Mu kaseera katono, omusajja Nanziri gwe yali ayagala yali takyaliwo, ng'ayimiridde mu maaso ge gwali musota omunene gwe yali talabangako. Amaaso gaagwo aga zaabu gaakyuka mpola nga gagenda gatunula mu bisaka okwolekera ekifo bwe yali yeekukumye. Ekitonde ekyo kyali kimuzudde. Omutima gwa Nanziri gwakuba nnyo. Omusota bwe gutyo gwasitula omutwe gwagwo, gwaseerera mpola ne gusembera. Omubiri gwagwo omunene ennyo gwaseeyeeya mu kasirise nga guyita wansi mu kibira. Nanziri yabika amaaso ge ne yeegamba bwe nti bwe ngenda okufa. Awo omusota gwayimirira, gwawunyiriza mu mpewo era ekyatiisa nnyo Nanziri gwayogera. Lyali ddoboozi lya Kato erikkakkamu nga lijjudde ennaku. Ng'akankana, Nanziri yavaayo emabega w'ebisaka, amaziga nga gakulukuta mu maaso ge. Kato! Omusota gwakakkanya omutwe gwagwo wansi. Sonyiwa bwe gwagamba. Nakusaba obutangoberera. Nanziri n'agubuuza, oli kiki? K'omusota, nze bbaawo. Nedda, Nanziri bwe yayogera mu mpola ng'anyeenya omutwe. Omwami wange musajja. Omusota gwazibiriza mu maaso. Nze nazaalibwa ndi musajja, gwamubuulira ekituufu mpola mpola. Emyaka mingi nga sinnazaalibwa, jjajja wange yali muyizzi ow'ettutumu. Lumu mu kyeya bwe yali anoonya emmere yasanga ekidiba ekitukuvu ekyali kyekwese munda mu kibira. Bulijjo abakadde baali balabula abantu obutakitataaganya. Bwe ekidiba ekyo gwali mwoyo ogw'edda ogukuuma emigga n'ebibira. Wabula jjajja teyafaayo ku kulabula kuno. Ku mabbali g'ekidiba ekyo kwaliko ekisusunku ekyalimu amagi amanene. Yalowooza nti obutonde bumuwadde ekirabo, era bw'atyo yatoolako eggi limu n'alitwala eka. Mu kiro ekyo kyennyini, omukazi omukadde ataategeerekeka yalabikira ku mulyango gwe. Yamutunuulira mu maaso n'amugamba nti, zaayo ebitaali bibyo. Jjajja yaseka era bw'atyo n'amugoba. Wabula omukazi omukadde nga tannabula mu kizikiza yayogera nti, awo olunini lwo olw'omusaayi lujja kujjukira obubi buno emirembe gyonna. Enkeera ku makya eggi lyali libuze, tewali muntu yenna yaddamu kuliraba. Naye okuva ku lunaku olwo, buli mwana omubereberye mu maka g'Abakato yeetikka ekikolimo. Omwezi omujjuvu bwe gwavangayo, omwoyo gwabambalanga emibiri gyabwe. Abamu bafuuka emisota ne bataddamu kufuuka bantu, abalala balemererwanga ne balya ab'omu maka gaabwe. Kato ye yekka eyali asobodde okuziyiza ekikolimo okumala emyaka emingi bwe gityo. Nanziri n'abuuza atya, kubanga buli mwezi omujjuvu Kato bwe yamuddamu
neesibira mu kibira kino okutuusa enjuba lwevaayo. Nze nasalawo okubonaabona nzeka okusinga okussa mu kabi n'okulumya omukazi gwe njagala. Nanziri yabwatuka n'akaaba. Yali ayagala kudduka, buli butonde mu ye bwamugamba adduke, naye bwe yatunula mu maaso ago aga zaabu yali akyalaba omusajja omukkakkamu gwe yali afumbiddwa. Bw'atyo yagolola mpola omukono gwe ogwali gukankana, era omusota gwassa wansi omutwe gwagwo, engalo za Nanziri ne zigukwatako. Mu kaseera ako ekikolimo kyalabika ng'ekinafu. Kato yamwenya n'agamba nti nali mmanyi nti ojja kukitegeera. Mwattu baali tebannaba kwogera bigambo birala, ekibira kyabwatukamu n'enduulu ezitiisa. Emimuli egyayakaayakana wakati w'emiti, amaloboozi gaali gawulikika mu kizikiza. Guuguli, tugutte! Abatuuze ku kyalo baali bagoberedde Nanziri mu kibira, era baali bazze nga bakutte amafumu n'emiggo n'omuliro. Omusota gwasitula omutwe gwagwo. Mwattu singa baagutta ekikolimo kyandifudde nagwo. Naye Nanziri yayimirira wakati w'abantu abaali banyiize n'omusota. Yali akyaguyita bba, yalina sekonda ntono okusalawo obulamu bwani bwagenda okutaasa. Vaawo Nanziri, omu ku basajja bwe yaleekaana. Ekintu ekyo si bbaawo. Omukadde omulala yasitula effumu lye. Bwe tutagutta kiro kino gujja kudda guli abaana baffe. Omusota gwezingirira okwetooloola Nanziri mu ngeri ey'okwekuuma. Tegwalina kigendererwa kya kulumba, naye abatuuze b'oku kyalo baali batidde nnyo era ekyo tebasobola kukiraba. Nedda, Nanziri yakaaba ng'agolodde emikono. Temumutta, ono ye Kato, ono ye mwami wange. Abatuuze ku kyalo baamutunuulira butunuulizi ng'alinga atategeera. Omuvubuka omu omulwanyi yafubutuka mu maaso ng'ayimusizza effumu lye. Wabula nga tannakanyuga ffumu, omusota gwasika omukira gwagwo ne gukuba effumu okuva mu ngalo ze. Bw'atyo omusajja ono yatomera ebisaka kyokka n'atatuusibwako bulabe. Gwandimuse, omukadde omu bwe yagamba, naye tekyali bwe kityo. Okumala akaseera katono akasiriikiriro kagwa mu kibira. Awo eddoboozi erikadde ne limenya akasiriikiriro ako. Kimala! Abatuuze baakyuka. Ng'avaayo mpola mu kizikiza yali Nampijja, omukazi omukadde eyali alabudde Nanziri ku lunaku lw'embaga ye. Yeesikama ku muggo gwe n'atunuulira butereevu omusota omunene. N'agamba nti nali mmanyi nti olunaku luno lujja kutuuka. Bwe gutyo omusota gwassa wansi omutwe gwagwo mu kitiibwa. Omanyi kyendi? Kato bwe yabuuza mu mpola. Nali mmanyi jjajjaawo, omukazi omukadde bwe yaddamu. Abatuuze b'oku kyalo baakuŋŋaana okumwetooloola nga baagala okuddibwamu. Guno si musota gwa bulijjo, omusajja ono asubiddwako ekikolimo ekisinga obukulu okusinga omuntu yenna ku ffe. Yababuulira emboozi yonna. Kale kino tukimalirizza tutya? Omukulu w'ekyalo bwe yabuuza. Nampijja yabagamba nti waliwo engeri emu yokka. Buli omu yasirika. Nampijja yeyongerayo okwogera n'abagamba nti ekikolimo kiyinza okumenyebwa, naye mu kiro ky'omwezi gw'omusaayi gwokka. Omwezi bwe guvaayo nga mumyufu waggulu w'ennyanja Nalubaale. Bw'atyo Nanziri yasembera. Tulina kukola ki? Omukyala omukadde yamutunuulira nga Nanziri amaziga gamuyitamu. N'amuddamu n'amugamba nti omwoyo gw'omugga gujja kwetaaga ssaddaaka. Abatuuze ku kyalo baawaniisiganya amaaso nga batidde. Ne babuuza embuzi, abalala ente ennume. Nampijja yanyenya omutwe mu mpola n'abagamba nedda. Omwoyo tegwegomba bisolo, gwagala bukakafu. Obukakafu nti omukwano gusinga okutya. Nanziri yamugamba nga sikutegedde jjajja. Nampijja yamuddamu nti omukyala w'omusajja akolimiddwa alina okwewaayo eri omwoyo kyeyagalire.
Singa omukwano gwe guba gwa mazima, awatali kubuusabuusa, awatali kulonzalonza, era nga tasuubira kintu kyonna amusasula, ekikolimo kijja kumenyeka. Naye singa omutima gwe guba n'okutya okutono ennyo, omwoyo gw'omugga gujja kubatwala bombi. Amangu ago Kato yanyeenya omutwe. Nedda! Yakyukira Nanziri. Nze kansigale nga nkolomiddwa emirembe gyonna okusinga okukufiirwa. Bw'atyo yadda emabega. Omwezi omujjuvu oguddaku bwe gunaatuuka nja kubula mu kibira era sijja kudda. Amaziga gajjula mu maaso ga Nanziri. Yatambula mpola n'amutuukako nga tatya era n'amukwatako. Nanziri n'agamba Kato, bwe nakufumbirwa nasuubiza okuyimirira ku mabbali g'omusanyu ne mu kubonaabona. Saasuubiza kukwagala ng'obulamu bwangu. Omusota gwazibiriza amaaso gaagwo. Omulundi ogwasooka bukya kikolimo kitandika, amaziga gaserera okuva mu liiso ly'omusota. Abatuuze ku kyalo baalaba mu kasirise nga bawuniikiridde. Abamu batandika okukkiriza nti munda Kato yali akyalimu musajja wa kisa era nga bwe baali bamanye dda. Bw'atyo Nampijja yatunula waggulu mu bbanga n'abagamba omwezi gw'omusaayi guvaayo mu biro 3, mwetegeke. Kubanga omwoyo bwe gugaana ssaddaakayo tewali agenda ku nnyanja Nalubaale ajja kukomawo. Ekiro ekyo abantu b'oku kyalo bwe baali batambula okudda eka mu kasirise, tewali n'omu ku bo yalaba maaso ga zaabu agayakaayakana nga gatunudde okuva waggulu mu miti. Tegaali ga Kato. Omusota omulala gwali gulinze nga guwuliriza buli kigambo era gwamwenya. Ebiro 3 byayita mu kasirise, tewaali ngoma yawulikika ku kyalo. Ekiro ekyokusatu bwe kyatuuka, ekyalo kyonna ne kikuŋŋaanira ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. Omwezi gwavaayo mu mpola waggulu w'amazzi. Gwayakaayakana nnyo mu langi emmyufu ne gusiiga ennyanja ng'ekidiba ky'omusaayi. Empewo yasirika, ebinyonyi byasirika, n'ebikere byabula. Nampijja yagenda mu maaso n'ayogera mu ddoboozi erikankana. Omwoyo guzuukuse. Omwezi omumyufu bwe gwatuuka mu makkati g'eggulu, Kato yagwa mangu ku maviivi. Yaleekaana mu bulumi era omubiri gwe ne gukyuka nnyo. Mu kaseera katono, omusota gwali gwayimiridde mu maaso g'ekyalo kyonna. Omutwe gwagwo gwasituka waggulu okusinga ebitooke ebyali bisinga obuwanvu. Abatuuze badda emabega nga batidde. Abalala bafukamira ku maviivi ne basaba. Omusota guno gwafulumya eddoboozi eriziba amatu eryawulikika emitala w'ennyanja. Awo amazzi g'ennyanja Nalubaale gatandika okutambula era ekiwujjo kyatondebwa wakati mu nnyanja. Mu mpola ekifaananyi ekimasamasa kyava mu mazzi. Kyalabika ng'omukazi omukadde ayambadde olubugo olweru. Naye amaaso ge gaayakanga zaabu asaanuuse. Yali mwoyo, omukuumi w'ennyanja. Eddoboozi lye lyawulikika nga okubwatuka. Ani ajja ng'anoonya okumenya ekikolimo eky'edda? Bw'atyo Nanziri yagenda mu maaso nga tewali muntu mulala yenna asobola kwogera. Nze, omwoyo gwamutunuulira. Omanye ebbeeyi? Iye, oyinza obutalaba njuba ndala ng'evaayo. Nkimanyi. Awo lwaki okyayimiridde mu maaso gange? Nanziri yakyuka n'ayolekera omusota we gwali. Eyali amwagala nga tamusabyeko kintu kyonna mu kusasulwa. Oluvannyuma n'amwenya ng'ayita mu maziga ge. Kubanga nafumbirwa omusajja omulungi, ekikolimo si kyali. Ng'ana okumusuula olw'ekintu ky'atalondangako. Awo omwoyo gwayimusa omukono gumu. Amazzi g'ennyanja ne gatandika okulinnya. Omwoyo ne guboggola. Awo mpa obulamu bwo. Awatali kulonzalonza, Nanziri yatambula ng'asala amayinja amannyogovu okutuusa lwe yayimirira okumpi n'omusota. Buli omu ku kyalo yamugamba nti akireke. Ne Kato yanyeenya omutwe gwe omunene ennyo ng'amwegayirira n'amaaso ge adduke. Bwattu Nanziri teyakikola.
wabula yasampula emikono gyombi ku maaso g'omusota agali gannyogoga n'agugamba sitidde. Omusota gwatandika okukankana, amaaso gaago aga zaabu gaali gajjudde amaziga. Omulundi ogwasooka mu mirembe, ekikolimo kyennyini kyatandika okulwanyisa omukwano. Omukka omuddugavu gwayiika okuva wakati waabwe. Omwoyo gwatunula mu kasirise, oluvannyuma gwabuuza ekibuuzo kimu ekisembayo. Bwe kiba nti okumutaasa kitegeeza kufiirwa bulamu bwo, okyamulonda? Nanziri yazibiriza amaaso n'agamba nti iye. Akaseera ekigambo we kyava ku mimwa gye, ekitangaala ekiziba amaaso kyabuuka okuva mu nnyanja. Amazzi gagwa mu bbanga, ensi yakankana wansi w'ebigere bya buli muntu. Omusota gwakaaba omulundi ogusembayo. Era ebisosonko byagwo byamenyekamenyeka. Omukka omuddugavu gwasituka mu bbanga, olwo ne gubula emirembe gyonna. Ekitangala bwe kyazikira, Kato yali agalamidde ku ttaka, nga muntu, nga munafu, naye nga mulamu. Nanziri yafubutuka n'agenda mu ngalo ze. Bombi baakaaba. Omwoyo omukuumi gwamwenya era ne gwogera nti okumala emirembe abantu baali bakkiriza nti ekikolimo kino kimenyebwawo na kufa kwokka. Mwattu baali bakyamu, tewali musaayi gwe nasaba okuggyako omukwano ogutali mu kutya. Okujjukiza ensi eno nti omukwano ogwa nnamaddala tegubula ng'obulungi buweddewo. Nga tulina ebigambo ebyo, omwoyo gwasanuuka mu mazzi g'ennyanja Nalubaale. Omwezi omumyufu gwadda mpola mu kumasamasa kwagwo ogwa bulijjo ogwa ffeeza. Empewo yatandika okufuuwa omulundi omulala, ebinyonyi byatandika okuyumba, era omulundi ogwasooka mu mirembe emingi ekikolimo ku famire ya Kato kyali kiweddewo. Emyaka gyayitawo, Nanziri ne Kato baamanyika mu Buganda yonna, si lwakuba nti baali bagagga, si lwakuba nti baali b'amaanyi, naye olw'okuba omukwano gwabwe gwali guwangudde ekikolimo ekyali kikutte emirembe. Abakadde batera okubuulira abafumbo abato emboozi yaabwe okwetooloola omuliro gwa kawungezi. Bulijjo emboozi ya Kato ne Nanziri ekomekkerezebwa n'ebigambo bye bimu. Okwagala kwa nnamaddala tekugezesebwa nga buli kimu kyangu. Gugezesebwa ng'okutya kukugamba dduka, ate omukwano ne gukugamba sigala. Era abavubi abamu bakyagamba nti mu kiro ekisirifu omusota omunene gulabibwa nga guwuga mu mirembe wansi w'amazzi g'ennyanja Nalubaale. Mwattu ebikolimo ebimu tebizikirizibwa, wabula bikyusibwa ne bifuuka emikisa. Emboozi eno bw'eba ekukutte mu mutima, teweerabira to like, subscribe and comment. Singa wali Nanziri, wandisigadde ne Kato oba nedda? Kato leero olunaku luno lusanyuse nnyo. Ye Nanziri, era oli mirembe gyange. Era nze nkukwata ku mukono. Tugende waamu Nanziri.